Takulimye mwana watu ke kaseera ka family affairs buli wawulira ettaliro manyomonya tumaze okubeera tuyingirawo okuweereza ensonga z'amaka kulikirayo ddala yonna wobadde wonna osaalidde salatu tarawe mwebali kubeera nti muweereza mwebali kubeera nti musiiba tusaba Allah abeere ntakkiriza ibadati zaffe ekisiibo kyaffe bintu bingi bye tukoledde mukadde kaneena akatonotono nga bwe yagamba nti kaseera enaku zibambale ubale ozibalira ku ngalo zino noba nti Ramadhan ogimazeeko teyalimba era njaga mukakase nti olwaleero oyingidde olunaku olw'ekumi si 16 tarawehe gy'osadde leero osadde ya lunaku olw'ekumi n'omukaaga 15 yes 16 oyingidde leero kati olunaku olw'enkyala gumanya nti osiiba lunaku lwa 16 kiba kitegeeza nti ennaku zisigadde either 14 oba 13 tezikyawera 15 nga obadde okirowooza leero lwakuna Allah wa checkingira mu files zaffe na receiving files zaffe okulaba gwe kino kyewakola kyali kitya kyabadde kitya mu wiiki kati nkubiriza olunaku olwokuna tulutwalire ddala nga olunaku olukulu ennyo tutulongoose emirimu gyaffe nze muganda waabwe mutabani waabwe muzukulu waabwe musaakulu nagwere amiri ali ku mukutu gwaffe ogwa Kibula Islamic Media naawe tukwaniriza okubeera nti otugoberera kyokola kya ttendo kyokola kya bbeeyi okuba nti naawe kaddata okassaako ate n'otakoma kuggwe wekka n'obantu osharinga n'omuntu omulala naawe atuwe ettofaali lyo ery'okwongereza kuggula kamera zaffe ennungi ez'omulembe tukwebaliza ddala mukyala Saudi Arabia tukwebaza naawe mukyala Mwajjuma mukulu Edrisa ali ekkata naawe tukwebaza nammwe mwenna abagenzi maaso nga mukola contribution za musaba Allah abeere nti abasasula mu kiseera mwere ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa 4 mwaka 2023 kasoda kumbala yaffe ekisiraamu leero ennaku z'omwezi ziri 14 ziri 15 tuyingidde lwa 16 mwezi gwa 9 mwaka 2024 kati bwe nkubuulira ekyo omanya nti olunaku buli lwe luziba omanya nti osemberera kabuli saagala nkubalemu maanyi nti enkya ogenda kufa era okuba kugamba nti kolerera duniya eno obenga atagenda givaamu ate ogikolere obenga agenda okufa enkya kati gwe byonna olina kubeera nti obibalansinga tubadde tumaze akabanga nga situuli zigenye naddala programu yaffe ensonga z'amaka naye mukulu Sekalimamuza agambye nti musaakulu newoba nti oli ku ibadde endala wakirize nja kujja mbeerengawo gwe ne bw'otabaawo nze nja kubeerawo paka mukadde ako ekirungi nti yamaze dde okubeera nti ayingira mwali mu studio twagala tubeere tutunuulira ku nsonga butya amaka gaffe bwe tuyinza okweteekateekera ennaku 10 ezijja mu maaso awo ye nze omukyala omwana ne taata biki bye tuyinza okubeera nti our uniformity ebyo tusobola okubeera twanjulira Allah subhanahu wa ta'ala bati twogezaganyamu nga tetunatuuka wano mu kaseera kano nti mwana Adamu buli kadde aba n'ebizibu tuwadde ekyokulabirako nti omukulembeze w'eggwanga bw'ajja gy'oli okubeera nti akuwadde chance mugeziganyekuko naye ojja kwesanga nti ku bantu 10 bantu 9 bonna baba bagenda musaba busabi kumuwa bintu bye baagala kati so kyetwandyagadde tubeere ntulaba tuzeetegekere nga bwe tukimanyi nti zigenda beerawo zigenda tuuka bwezina kusanga nga okyali mulamu biki bye tusaana okubeera nti tukoleramu naddala nga famire kulusekali njagala nkutegeeze nti famire zaffe tujjuze ebizibu era ebizibu bye tulina biyitirivu nnyo nabadde njogezeganya n'omu ku bakyala omukyala ono naŋŋamba nti simanyi ye butya bwanaalamulwa
naye yabadde aŋŋamba mbu yagenze ewa Seeka n'amusomera edduwa. Okumusomera edduwa mbu ekintu ne kijjira Seeka nga kimugamba nti gwe ebizibu by'oyina ye mujjawo akuzimbyeko akayumba. Kati omukyalo ono n'alaba nti Seeka ono kyabadde kyamubuulira kituufu olw'okuba one yamuwadde obwesige nga engeri wabadde amusomera Quran. Kati nze nga bwe yaŋambye n'endawutinga mu Quran either yabadde ageta Luarabu lwe ng'agamba Quran naye ne ŋŋamba nti no njashalinga ne mukulu Sekalema Hamza. Kati kuba n'ababiri bonna gwabadde aŋŋamba nti Seeka n'omukyala ani asaanidde okubeera nti sagaŋŋambe nti ali mu nsobi olw'okuba simanyi oba nsobi already. Njagala ndabe nti wawe tuyinza okubeera nti mukubeera ntuddukira gyeri baseeka baffe kibye tuyinza okubabuulira naddala mu nsonga eyo olw'okuba omukyalo ono kuba afumbirwa Seeka talina mwana naye mukubeera mubutaba na mwana yasuubira nti waliwo ekiganye obutaba na zadde. Kyenjagadde obeere nti otugaidinga mu zino ennaku 10 bute twe tuyinza ozikozesa nga tomugenyi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Gasaba kitebo. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pozi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'otuwa obulamu n'atuwa n'obusiraamu. Obusiraamu buno kintu kikulu nnyo. Gasaba. Bwira ozuukuka ng'okyali ku kalima ya Allah nti la ilaha illallah obeera gambo otuuse ku obuwanguzi. Naam. Olaba obusiraamu buno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwajjanga bugenyi era bugenda kulenga ki bugenyi. Bugenyi era obusiraamu buli unique nnyo mu ddiini endala era okubutuukiriza kwegamba kirimu effort. Wowe eddiini ezimu nga teweetaaga effort kutuukiriza ng'ebintu bibi tebiriimu nnyo okujja ku bintu bye byobadde okola buli lunaku. Naye obusiraamu bukukwata bukwambula byonna byobadde okola buli lunaku ne bukuwa a totally new set of things. Kati omufirika wa bulijjo alowooleza mu bya bulogo, alowooleza ku mulagula, alowooleza mu bajjajja be mbw abaafa. Yes. Kati ekintu ekyo kireeta buzibu ki nti bwe obeera ng'okyalimu eyo ideology eyo ne bw'osiramuka bw'obeera totudde n'ofumiitiriza kugenda n'oteekamu amaanyi. Naam. Weesanga oli musiraamu naye ng'ero ideology obusiraamu ayagala obukwate obuteeke mu container y'obulogo. Yes. Omuntu akwata obusiraamu n'abuteeka mu container y'obulogo yaani ye muntu alowooza nti ekizibu bw'afuna ekizibu alina agenda ewasooka oluliseeka. Anti baba bahole Seeka. Bantu Seeka talina bwaholebwamu, ffe tetulina bantu bali hole. Buli omuntu yekka ali maasuumi yali Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasigadde bonna bantu. Okay. So tetubasuubira nti balina ekintu kyonna kye basobola okwongerako ekiri awo. The only difference eyinza kuba nti ayinza okuwaayo ku dduwa gwe obadde tomanyi ozeesomere naye omuntu bw'oba oli mu kizibu era asinga okuba okumpi n'ekizibu kyo ye gwomanyi obulumi bwakyo. Yenze kennyini. Kubanga omukyala anoonya omwana gwosobola okuinternalizing obulumi bw'abeera nabwo ku mutima. Nze nina abaana. So bwe tuba twakusoma dduwa ddala oyinza omusinga ye tosobola. So bw'obeera nga ddala oli muntu ali genuine olina gy'asi mulagira bulagiriziddwa kizaabakola ki ng'abasoma ye yeesomere kubanga yajja kusoma akaabirire ne Allah kugamba nga ziviira ku mutima. Okay. Kati bambi olw'ekifirika ekyo n'embeera ey'obulaguzi omuntu asituka n'agenda ewa Seeka. Kajjukira bamaseeka abo abasinga bajjako abantu ssente. Kati baleetera obuzibu nti balina nga balina ategenda mu bulogo. Kubanga olaba bw'omala okuggyako omuntu ssente
Namukkirizisisa. Obeera forced ate okuderivalinga. Kumbe gwe nga Sseeka tulina buyinza ku Allah, si gwe omubuulira biki by'abeera akola. Ne bw'oba osomye edduwa si gwe omubuulira Allah obaddemu oba nedda. Agikiriza oba. Kati kuleetera obuzibu oba oli olidde wamuggyeko ssente ze. Toyagala ate kulisikinga. Oyagala omumatize. Ebintu by'omusabidde birina okutuuka. Kati gwena kuteekawo mbeera omuntu aganye edduwa ze zino. Kubanga gwe imagine omuntu ayogera ddala ebyekirogo. Simanyi ekintu kyazze ne kimugamba. Tetulinayo ebyo ebintu bijja ne bigamba bantu mu busiraamu. Kati obeera otugamba Jibuliiri yazze n'akugamba. Oba oli awo. Talina Jibuliiri wajja. Jibuliiri ayogera na bannabbi tayogera na anti baseeka si bannabbi, si be bannabbi, be basikire bannabbi. Anti okusikira ate obeera oli yennyini obeera just musika. Okiraba kati ekintu ekyo ne kireeta obuzibu abantu ne bajja bannaabwe ku mulamwa just nga yanoonya commercial benefit ye gwayita ogwo omulimu gwe. Okiraba so nga ate ye yalibadde era sitira asobola okusaba oli omuntu ensimbi just for purposes nga bw'onaagenda ku ssomero nti omusomesa bw'akugyako fees tekitegeeza nti ogenda kubitegeera byakusomesa era ogwo si mulimu gwe. Ye omulimu gwe kubireeta n'abikuteeka mu maaso kati paati eyo okkwata sigala nga yiyo. So meaning n'abaana bwe baadaaliri babuliddwa ebyokukola nga baagala kufunayo ku kasente bayinza kukoma maximum okulabula oli nti omuntu asembayo mu kumalira ebizibu bye yeggwe era laaja n'eriki eri Allah. Katugadde ng'ekintu ky'okuzaala ekyo simanyi lwaki ekintu ekyo kikyatutawaanya ng'Abannayuganda paka nakati. Saka obutaba na mwana kiruma. Ekintu ekyo kiruma naye era n'obwavu buluma. Naye lwaki abantu amaanyi ge bateeka ku kintu ky'okuzaala ate tegafaanana ge bateeka ku bwavu. Gw'olaba nnyo abantu nga bagenda nti bagenze kunoonya ne babuna emiwabu banoonya reason lwaki baavu. Era weesanga nga just babikkiriza bukkiriza ne banguwaawo okukikkiriza nti ekyo kyo kadalira. Bwe tutuuka eno mu kuzaala era omuntu ayagalayo reason ey'oku nsi kuno emulemesezza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku kintu ekyo eky'okuzaala. N'agamba nti yahabu liman yasha. Nti Allah yasalawo n'awa oyo yenna gw'abayagadde. Era natanga otutemeetemera. Bw'aba ayagala asobola okukuwa okuwora abalenzi. Oba n'akuwa inaafa abawala. Oba yozzawo ekyo n'akuwa mulenzi n'abawala. Naye bwe yali akonkuludinga aya ezo n'agamba nti oba asobola okukufuula akiima n'obeera ng'oli mugumba nga tozaala. Lubeerera. Kati waba Allah ekintu kye yakiteeka na mu Quran. Jjukira mu Quran temuli bintu nga swala erimu laakameka. Ebintu Allah yabibala nga bisobola okusomesebwa nnabbi. Naye kati bw'abanga mu Quran yateekamu aya directly eyogera ku kintu kye kya ani aleeta okuzaala era akuleeta mu forms ki. Gwe lwaki obeera olowooza oba yini yeekomitinze nti abamu mbafuula ki abagumba. Gwe lwaki toyagala kukkiriza nti oli yennyini eyeekomitinze nti wali yakufudde ekyo. Ekintu n'okitangira bwe wata ssente kati bw'olina ssente zonna z'oyagala naye buli saawa osula onoonya ozifune nedda okkiriza bukkiriza n'ogawa wange. Allah kyekintu kyeyange era nze paati yange nkoze ekiro n'emisana mpulaani nze kati ebisigala byava. Naye n'osanga omuntu ali awamenyeka. Of course society naye olumu eteeka pressure ku bakyala bambi. Olumu abantu b'abasajja be babeerawo ne balangira omukyala simanyi alya mmere ya bwereere tazaala biki kugamba nabyo bireetera bambi abantu okutebuka ne bava ku mulamwa. Naye omukyala yenna wonna w'oli kitegeere nti abo abaana b'oli mu kuzaala tobayinaako wadde control yonna. Ekisooka Allah yeetenda n'ebintu bibiri. One, kyekintu ekyo ekyokuwa order y'okuzaalibwa kw'omuntu. Then two, yeetenda ne paati ey'okufulumya ki abaana abo mu mbuto za maama baabwe. Era agamba kaifa yasha. Meaning ye yeesalirawo oli bajja musala Sicilian ono ajja kufuluma atandika na mikono
oli ajja kufuluma na bigere onasokesa mutwe kwegamba ya Allah yamanyi ebintu byonna biri beyond okutegeera kw'omuntu. So abantu tulina okukola ki okuba nga tukitegeera ekyo. Ate naawe omwami Allah yakuwa chance okuwasa abakyala basukka muki mu katobeera okupressurizing omukyala nti wakwata asate oba yaganya okuzaala kano nonyeyo omuntu omulala. Ate ekirala ffe tulowoleza nnyo ate mu kulowooza nti abakyala olwezi babeera bataza naye naawe oyinza okuba nga spam count ye eri wansi nga tosobola kukola ki kuzaala. Oba olumu abeera biological factors ng'omusaayi tegukwatagana. Kati nga ggwe oli lwogezaako okufunyisa omukyala ono olubuto spams zino ate omubiri gw'oli omukyala guziraba ng'obulwadde ne guzigulako entalo. Kamifo ky'okuzireka zitambule zigende zikola emirimu gyazo omubiri guzitabukira ne guziraba nga bivirus ebizza okuleeta endwadde. Kati ekyo nakyo gyekiri reasons nnyingi era usually muba mulina okugenda ewa abasawo abakugu ne bapimako balaba oba waliwo ekintu ekiri within human understanding. Kubanga ebimu biri beyond munaawe tomanyi babakebedde emisaayi gyonna giriyoka ebiki naye temuzaala. Ekyo muba muddayo just for Allah either ne mwegayirira oba ki. Twali tusomawo ku weekend seeka Uthman Kasoze yasomeseyo ku Bilali yatusomesa fikiha okusande. Yes sir. N'atubuulira ekintu ekikwatagana n'edduwa. Kati ng'agamba nti edduwa kintu tekizannya mu maanyi. Omukyala yali tazaala n'asituka n'agenda e Makka era ne bakola ze tawaafu zaabwe nakika n'afunayo akadde n'asaba seeka yabatwala nti jangu tugende nsabiraako nga nange we neesabira nina okufuna ki omwana. Kubanga eri instinct y'abakyala ebeeramu era ne basaba seriously nga bwe nkugambye nti omukyala gwe yeejinga ng'oli seeka toyina dduwa gy'ogenda kusoma esinga ya mukyala oyo alina obulumi bw'okunoonya omwana. So tolimba olimba gw'omusomera gwe musomesa edduwa zali supposed okusoma oli yajja kuzeesomera kubanga obulumi buli ku mutima gwe tosobola na kutegeera wadde akwotayo obulumi obwengeri gye bufaananamu owulidde. Ye nenekezi kati lesimagina obikola commercial kitegeeza mu lunaku lumu oyinza okusomera abantu nga 10 kati ddala osobola okufokasinga n'omatira ebizibu by'amiri n'omusomera genuine n'omatira ebyasekalema tosobola okiraba. Naye olw'embeera ey'abantu okubifuula nti byakukola ssente bayindinga abo nga bakola ekintu ekitali kituufu. Munnange omukyala bwe yakomawo okuva e Makka teyamalawo wadde akabanga n'akola ki n'afuna olubuto naye ng'ali amaze emyaka n'emyaka. So n'olwekyo bwe kiba kituuse ku eyo level musobola okugenda ne musaba Allah kukikukaaba naye tujjukire nti Allah yatulagako mu Suratul Kahfi awo nti olumu Allah atunuulira abaana b'ogenda okuzaala nga bagenda kuviiramu ebizibu n'asalawo ayira akummira ddala totale oba n'abaleka ne bazaalibwa n'abatta nga bakyali bato. Kubanga ye story ya Hidhiru yasanga akaana kazannya ne bunnaako n'akakwata n'akatta. Musa n'agamba nange oyinza okutta akaana katalina musango. Kati Hidhiru later bwe yali annyonnyola yagamba nti akaana ako kaali mu maaso eyo kagenda kusumbuwa abazadde baako kagenda kukola tughuyana wa kufura. Okiraba era kati Allah n'ayagala abakyusizeemu omwana aliki ali beta. Kati n'olwekyo naawe akaabire nnyo omwana tomanya Allah ayinza okuba akutaasa ng'omwana oyo agenda kufukira ekibu. Okimanyi ng'abantu abamu kali bejjusa ne lwaki bazaala abaana be bazaala omwana taggwako bizibu. Leero omugjeyo yabbye kino ente omuzayo yakoze embuto baana bali under age. Kwegamba n'obeerawo nga permanently weeraliikirira kizibu kyekipya kye bagenda omuleeta nakyo. Kati omuntu ng'oyo oba olaba ng'ayinza okuba nga kegamba takibala nga ddala eyafuna fayida mu muntu oyo gwe yazaala. So ekintu ekiri critical abantu twemanyize nnyo okutegeera nti ebintu byonna buli lwolaba nga Allah nga yeewaanya nakyo mu Quran manya nti ekintu ekyo tekiri mu maanyi g'abantu
era kiri mu maanyi ga Allah. The best thing ky'osobola okukola gwe raaja neewe oli akiinako obufuzi era ye bw'aba asaze basobola okikyusa kibadde kigenda eno nakyusa ekidi oli abiinako obusobozi. Naye ebyo ebintu eby'okukola embeera y'ekirogo eyo musimanyi ogenze waseeka simanyi akubuulire bizibu kye biri talina naye kapasite okubuulira. Nabiyuna Sulaimaani alayhi salaam yatuuka ng'akozesa amajini agalagira ne gazimbanga embiri ze naki kubanga yasaba Allah amuwa obufuzi obutali funibwa ate muntu mulala yenna era n'amuwa ng'afuga amajini ago ne gamuzimbira embiri ze. Kati imagine amajini ne bwe ziba materials nti ziri motion gagenda ne gazireeta era gazimbanga embiri kaŋŋaŋa. Naye nga Allah n'ayagala okugadisprovinga eri abantu nti tegalina kye gamanyi kye tuyita ilmul ghaibu, ebintu ebitalabwako. Sulaimaani bwe yafa yali ali mu ntebe ye bw'ati ng'alina gasupervise nga galina bye gakola n'afiira awo mu ntebe ye. Naye olw'okuba gali amagini tegalina kapasite okutegeera ani afudde n'atafudde awisa agakeberero galaba gayali mu gatunuulira ate omanyi supervisor bakutunuulira obeera olabye olina kwongera mu kukola mirimu negakola emirimu. Musajja tava mu ntebe, musajja tagendako kusaala, ali awo atunudde. Kati Allah ogasaasira yaweereza kakuyege ne kajja ne kali omuggo gwa Sulaimaani wansi wali bwe gwali gwesimbye kubanga noza yali agutadde wansi nga gwe gumuwaniridde. Kati kakuyege bwe kajja ne kagulya of course nga takyalina kimuwaniridde n'agwa. Awo amajini we garealizinga nti gamaze ebbanga lyonna agakolera bwerere omusajja yeefiira dda. Kati ekyo Allah yakikola lwaki? Alaga amajini gano nti wadde mwe muyinako additional power esingako ey'abantu naye era temulina kyemumanyi kuba bw'oba osobola n'okukola ng'oli afudde n'okufa tosobola nakutegeera nti oli afudde neneeyire mu ghaibu togiyinako obusobozi. Kati n'olwekyo abantu twemanyiize nti Allah yatutonda n'atuteeka ku nsi kuno nga atusuubizza otugezesa wala nabuluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Olaba naye ekintu ky'okufiirwa abantu biki byonna exams Allah mwatuyisa naye kiri critical okuba nga twekuuma nga tuli basiraamu. Otherwise eno embeera y'ekifirika ey'ekirogo yetu etatuggwamu era ereetera abantu okukola obulogo nga bagezaako okutuukiriza kugamba desires z'abantu. Alabira ddala oli kyayagala alina okifuna kati n'atanga okukolera ddala eddogo kubanga bw'oba okyagenza omuntu sente paka olina okuderiva ate naawe okimanyi bungi Allah tosobola mulagira so zaako kitogenda mu ddogo ndi oba ogendamu okiraba. So kyenyinza okukomentingako ekyo. Now tusiimire ddala mukadde waffe kafuba ekigwe tulisobola okukola nga family otuteekateekera ennaku ekkumi. Ennaku ekkumi ezo bannange tujjukire nti mulimu ekiro kye bayita Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ekyo kiro kigambibwa nti kyekibeeramu obanga Allah by'anaagera mu mwaka ogwo. Of course ebintu ebisinga Allah abeera yabisalawo dda naye akyusa olw'edduwa. Kati kitegeeza nti omuntu kyalibadde kirungi muloba ne famire yo kubanga Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga ataamidde ibaada mu nnaku ez'ekkumi era yazuukusanga ki n'abantu be nti wadde n'abadde wiiki wakiri azuukuka asomebwa wadde aya 5 adde yeebake era tajja kufaanana n'oli yeebase ki mufululizo. So n'olwekyo ffenna abali awaka twekubirize twezuukuse kubanga oyinza okesanga ng'omu kyekimwanguyira ate ale night meaning ye asobola okubeerawo nga mulamu mpaka saa 7 naye bw'atuuka 7 nga ggwamu ng'aba alina kuzuukuka ku fajiri. Omulala ng'ate yasobola okwebakawaawo ate nga yazuukuka ku 9 n'akola ibaada ze kugamba ng'omusobola n'okukola empalo ezo buli omu n'azuukusa munne mu kaseera ye kafiiringa comfortable netukola ibaada kwabo Nabbi sallallahu alaihi wasallam already alina garanti z'ejjana naki naye yateekangamu amaanyi ag'enjawulo n'agamba olaba nga tuba tulina okyefubako twefubeko nga famire. Musobola okusaala for example mu jamaa wakaawo oba buli omu n'asaala ku lulwe kubanga olumu
wesanga onaasoma biwanvu wali agakwesomera kulu wallahu agende kulakeddako kati okumalamu suku mu ibada y'olibayo okumuyimiriza n'onaasoma ebiwanvu ate agende wali mu nsonda neyesalira ebibye mu ngeri eri comfortable abeera asinga nga tumanye nti Laylatul Qadr ebeera mu nnaku ez'ekkumi ekisuubirwa. Ekiri interesting ku busiraamu gwe imagine singa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja ne ansa ya Laylatul Qadr goza kyali badde nga munsi muno nga ze ne ansa nti 27th yeyo entuufu wali badde nga ukatemba munsi muno naye Allah yasooka n'abimuwulira aye n'abimwerabiza yasanga abantu bali awo bali mu kukaayana yagenda okugenda okubataawuluza nga yeerabidde deeti kagenderere naye agimugamba naye najjukira nti awadde njirabidde kyenjukira erimu ezo ennaku ezisembayo meaning ajjukirako 20 something meaning one of those 20 days paka wasembayo kati olumu abamu bagamba kati zinakuba the odd days 21 23 25 abalala kati omugezi gw'omashini ganinga ennaku ezo zonna kubanga tomanyi na odd eri bwagiweka kalenda zinyine zanjawulo so oyinza obutamanya luli odd oba even so gwefuna ibada zo zosobola ozivugako ennaku ezo bakiraba of course oteekemu ku juhudi esingako ku nnaku eza bulijjo sobola okuba nga twongera okufunamu kubanga guno omwezi Allah yaguleeta ng'omuntu olaba sizoni nti ezzeeyo abantu kufuna mu bizinesi oba makungula nga bolaba abalimi kati gwe imagine omulimi singa sizoni ejja nga yakungula ye neyeebaka naddamu kulaba TV ebintu nebyonoonekera mu nnimiro tolanga abeera tali serious kati baba bakuwadde chance nti kati okungula naku zisigaddeyo 15 tuzaja sinyawo oyingire muki muziri 10 original so tukungule mwezi ennaku sobola okuba nga tukakulyengedde of course na mukyala oba ummiru muminina Aisha radhiyallahu anha wayabuuza Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwa ki gy'abaasaba awo mu lunaku olwo singa aba alutuuseeko gamba oba olabanga ebintu by'obusiraamu byewuunyisa tiwali suubidde nti oba Nabiina musabye yali mugambye asabe Allah muwa birungi ku duniya kuno ne ku akhira naye edduwa gye yamuwa ekwatagana na byakusonyiyibwa mazambi yamugamba saba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gye yamuwa ngategeeza etegeeza nti ya Allah gwe omusonyi w'amazambe kati okusonyiwa tulina kye tuyita magfira then meaning nga Allah tumuyise al-Ghafur then ekyo kyakusonyiwa amazambe kati sifa endala gy'ayina Allah ye al-Ghaffar si Ghafur naye Ghaffar kati buli Luarabu nga bawangaziza ekigambo bwe batyo baba bategeeza ku kiddiringana lubeerera meaning Allah leero asonyiwa omuntu eyayenze naye nkyanaddamu namusonyiwa naluli kugamba olw'okuba lubeerera abeerawo ng'okusonyiwa ke tekuvaawo yeyekka ina asobola okikola ekyo ng'omuntu asobola kumanyira nga buli lunaku ajja n'ebintu ebikyamu byakoze oramugobye edda naye olw'okuba ye Ghaffar alina kapasite yesonyiwa n'agenderera emyaka n'emyaka ng'omuntu akola mazambi sifa ya waggulu nyeyo naye bwe tugamba nti innaka afuwun kitegeeza nti ajja n'akuggyako ezzambi n'alisangula tekifaanana nakusonyiwa akusonyiye asobola oddirekawo mu kitabo naye punishment n'agiwaivinga nagamba ambale ngenda kukusiba naye genda naye mu kitabo kirisigaddewo kitegeeza oli yenna bw'ajja ng'asoma asangawo nti amiri amaayi nawe ebizibu wano naye ye Allah mu kitendo kye ekyo wetumugamba nti innaka afuwun kitegeeza asonyiwa ezzambi lino ate n'alisangulawo mu likodi yo n'obeera aziifu tolikolanga nako
kati kitegeeza nti eyo levo ya waggulu nnyo ey'okusonyiyibwa obanga omuntu atakolanga nako ki kuzambi eyo okiraba kati era kyetuva tuba tulina omusaba nti ennaka afuun mazima gwe omusonyi asangulawo n'ezambi tuhibbu alafwa nti oyagala okusonyiwa kuno okwokusangula faafu anne mazima nkola ki nsonyiwa. Lwaki omuntu olwajja n'okusonyiyibwa amazambi ekintu kyokka ekiremesa edduwa zaffe nga kimanyiddwa bulungi kyekintu ky'amazambi kugamba yeeringa gaadi eremesa edduwa z'okukola ki okuyitawo n'okujja baraka mu mirimu gyaffe. Wala ne Quran kizibu okuwangaala nayo ngeno bw'okola ki amazambi kitegeeza nti amazambi gano gaafekitinga nnyo emikisa gyaffe. Kati bw'oba ogenze n'osaba Allah n'agakugirawo ate muloba n'agasangula n'ogasangula miri tegakyaliyo ne mu likodi olinga atalikolanga nako. Ekyo kitegeeza nti otuuse ku lebata ya waggulu nnyo era yedduwa Nabbi salama gye yatuwa okusoma mwezi ennaku indeed of course tugisoma Ramadhan yenna. Kati abazayi b'edda amagezi ge baakolanga nga bazisomera mu muzikiti bakazamala okusaala nga bakola Allahumma innaka afuwwun nga lwafukanga luyimba granted baali bebifudde nga oluyimba lwakuba kati ffe ate abavubuka bwe twajja ne tubijjawo aye ne tuteekawo ekiri waasi nti abantu ate tebasomerako ddala wadde n'edduwa n'emu. Kati ekyo nakyo tiri kirungi ate waakiri oba oleka oli omuzeeyi ali akole ze Allahumma innaka afuze ze yazisomanga naye gwasituka obusitusi n'ogenda oli kuki kubanga kitegeeza tolinawo nakyoleseewo at least oli asoma Allahumma innaka afu era yasomye ekyamanyi okiraba era tuba tusuubira nti Allah yandimuddamu edduwa ye olw'enniya ye gy'ayina asoma ayagala kusonyiyibwa ekigambo takitereezezza naye kati olwo ate gwasitusewo n'ogenda nga tolina wadde nakyoyogere tuba tugamba nti naawe bagenda kuddamu bagenda kubeesinga kukiwedde okusaba okusonyiwa tokikoze. So edduwa ezo tuzeesibeko nnyo naddala eyo. Allah bw'anaatusonyiwa amazambi ddala byabijja of course yedduwa yokka gy'osoma osoba n'edduwa Allah akutaasa ebizibu byonna by'olina. Abamu tulina bizibu bya nsimbi abalala bizinesi ziganye kati mu ggwanga nga Uganda bizinesi seba okutoola nakyo si kyangu okira ka economy kati niwe kati kasaturatingibwa mangu nti abantu babiri basatu kasaba yingira ekino gino kwa tekyatambula ka market kati niwe kati kati ebyo byonna omuntu oba osaba Allah n'akola ki nakutera mubaraka zino ennaku 10 oba olyawo zetunaatuukamu Allah abatusasi. Tusimire ddala mukadde waffe mukulu Sekali Mamusa akadde ke kakalungi ndowooza akasigaddeyo eddakiika zino esigaddeyo entonotono tuyinza ozikozesa mu bulungi tuba nti twogerezeganya tusharinga nze naawe era saawa zino ngenda kugulawo amasimu naawe ali mutugoberera oyinza osindika komenti yo wasaawo ne tuba nti tujja giraba tujja beera nti tugiddamu kuze 7593 mubaze 773972099 njaga mutegeeze nti omwezi gokyalimu mwezi gwa Ramadhan okyayina chance n'okubadde obudde obulala nti Allah mulyango gwa tauba mugule naye tulwaki twefasaizinga akadde kano titomanya omwezi ogujja oba gunaakusanga nga okyali mulamu kati oba okyayina chance y'okubeera nti kano akadde kakozeseze ddala mbuulire oba obaddeyo seekanga asomesa oba tobaddeeyo nakyo nga nkimanya oba olina ky'oggyeemukko mu kusomesa kwa mukadde waffe mukulu Sekali Mamusa kitugambe kandabe gwe nkukutte jangu ng'oli serious ng'omanyi ky'ogenda okwogerako lw'okuba ffe twogedde ku nsonga otya bwe twandisabye edduwa bizibu ki bye tulina mu maka gaffe bizibu ki bye tulina mu famiri zaffe abantu bandi ebizibu byabwe ani gwe balina beera nti babyanjulira abamu batwalira ebizibu byabwe bitonde binnaabwe nga te ebitonde ebyo birina ebizibu byabwe kati so kyetubadde tuliko kyetubadde tutunuulira mu kaseera kanene akatonotono puroguramu yaffe ensonga z'amaka ku 075
93 93 mubazi wa 773 0 oba gy'oli mbuulira ki kyofunyemu nakasuubire nti gwe gy'oli essaawa eno otuwuliriza era obadde otugoberera bulungi nnyo ovudde wonna woobadde waliwo sitimukulaŋŋamye nti nga tutandika salatu tarawih yalinga juma naye abasiraamu kati basenguka kati badda mu byalo naye kati nze we natandika okusaalira tarawih yange yalinga mu tawuni abadde agamba wali eri ku masjidi Nooro kandabe gwe IFM owaye wowe obipinga essimu giveeko akadde kawa abantu abalala bayinza okubeera nti bebogerezeganya nti oba nze nga bwe nadda mu kya nga bwe nsaalira mu tawuni abantu badda mu byalo nemugamba simanyi naye nemugamba obuzibu oba abantu kati basiibulukira waka basiibulukira ewaka naye abantu tebadda gwe nkulaba oli mukulingiza naye either obipinga tobipinga enamba yo mbasijiraba waneeno kompyuta ebategindaga kati wobipinga sinza agamba nti gundi yeyabipinze obukubye essimu tubentogezeganya wanje oli kwa FM. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Zamakka Aisha bint Hamis. Aisha bint Hamis okuvaawo. Natinzide namatara mukolo mojo. Nje nyabo sasa kuuliza Aisha. Alhamdulillah ndi mupya okubanga njogerako nammwe abaana yalabye abasitulemu ekisinga obulungi. Amina naawe bote. Abamalire byonna mu byonna kyembadde ngamba nti Allah apima mwoyo gwa muntu ate n'ekirala okusaala kiva mu nniya y'omuntu n'amanya nti kanyende nsaale era neeringa sunna ate omuntu amanyi obulungi obuli mu salati salawe yagenda n'asala naye atamanyi bulungi bugirimu tasobola genda. Okay. Ebyo ebyange okugjako n'ekirala yennyabo mbadde nsaba muteeke ku lukalala lwabo abasoma Qur'an oba byawedde ku makya. Tujja kukussaako munaayo ogambye ani? Aisha bint Abdallah okusinzidde Namataala lwakuba akadde kookuviddemu kale wandise akadde kookuviddemu sekeeko naye soma enamba y'essimu eri 0758 0758 27 27 69 69 13. 13 kale Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ekiddemu awo naye maama gwoba gy'oli naawe munamukusomu yekka gwe njagala so saagenda okwetaamu kusoma ekitone kya Qur'an ekyokwolesa Qur'an tulinawo enteekateeka ekitone kya Qur'an kitandise wano eno ku Mpooza FM naddala mu mwezi gwa Ramadhan bulendo kijagenderera ddala tekigenda kubeera nti kikoma katubadde tuli mu kusunsula na kuregisteringa abantu naye tulina akadde keturegisteringramu lwokuba nti ono yeyenyize kukameeme waayitiddemu akadde kali ndowooza alabira ddala nti okuyitamu kabatabu kati oba gy'oli negattaako musawo Amina tukwagaza birungi byereere tusaba Allah abeere nti akutukuumira kandabe ggwe aliyo naye oba toliiyo twagala kubeera nti tuvaawo wano abantu bakooko bavudde mutalawe ali awo essimu aginyiga ayagala agijjeyo ateekawo kutu tusiibule owaye komawo wangi kuze 75 obaze 73 972 0 woba gy'oli kankulabe wangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yesemu kurashira fena wanyine. Ne agaseka olw'omusomo gwasomeseza omulungi nnyo Allah amwekya asinga okwagala. Amin. Kuseka byasomeseza ebimu abantu abamu tugenda nituva ku Katonda ate Katonda akola nyenze nagenda nenfabamuuko katono naye natuuka awantu
ndabanga sirina n'amakulu gennyini genfunanga Allah kati gwe nina okuza gyendi era buli kyensaba Allah anyanukula. Kati kyeŋŋamba baganda bange mu kiko ky'ekiro musaaleko Allah ajja kubagabirira byonna bimusinga okwagala. Nyesaba Allah atuuse mu nnaku ekumi erisemba. Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Owaaye olina kyogamba wangi? Wa alaikum salaam warahmatullah. Kale ekitiibwa weebale kuwuliriza okuva mu Masanda. Yesebo yesebo. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mugusa kale abantu bawulidde ne bagonda era amasimu ge tufunye galagira ddala nti message eri loud and clear. Badde tusaba webaawo obubaka bwonna tukwesirire tuggalewo nga tugamba nti nga bwe tugamba bulijjo nti shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, nti bwadde tugambye soma edduwa oluso teeka amaanyi ku ki ku Quran. Bw'oba bulijjo tewamanyira kusoma Quran ya buli lunaku, tandika ne bw'oba osoma peegi emu. Bw'oba ali already okikola ng'osoma peegi emu, guma oyongereko ey'okubiri namba oyo obeemu an additional benefit. Oba bw'oba obadde osoma juzuyo funako ky'oyongerako. Oyinza okuba nga wakwata ne weerabira ebyo byonna gezaako okuteekamu wanyo obikalapenge. So that one mu Ramadan kiguba mwezi kugamba wakuyamba kujjawo ebimu ku bikulemesa okusoma ekitabo kya Allah. Kubanga ekitabo kya Allah ekyo nga bwe tumanyi sirabaasi yaki y'obusiraamu. Kati gwe imagine singa bakweka sirabaasi eya UNEB amasomero ne batababuulira biki bye balina kusomesa. Kati yo UNEB neguumika walinga emyaka nagiwedde negubasuulako toyinza kulaba okugwawo okwa buli kale. So meaning Allah olw'obutanga atuleka yatuwa Quran era ate ffe tugenda mu kibuuzo nga tetulina wadde ne kyetwasomye mu sirabaasi eyatuweebwa. Kati bwira obeera nga tomanyi sirabaasi ne bwoba oli mugezi era obigwa kubanga oli abuuza birala gwe wadde osomye ebirala. So abantu n'olwekyo ekitabo ekyo tukiwe obudde bwakyo bwe kisaana. Tufube abantu bwe bali abasobola otuyigiriza eri abatamanyi. Bw'oleda amanyi okusoma teekamu amaanyi osome buli lunaku. Ate fuba otegereko ne meanings. Kubanga ekitabo ekyo kisoma ate ng'omulogo ali mu kuloga munne ayogera ebigambo bya shayitaani byatamanyi kibitegeeza kino kyo si kirungi. Kubanga omuntu tegeera ebigambo bya Allah yabitwanguyiza. Quran yonga ekitabo wadde kiri mu Luwarabu tekiri mu bigambo bingi nnyo bya Luwarabu. So n'olwekyo bwe wayagala okutegeera Quran osanga olina okukulaminga just bigambo ng'oba 10 oba 2 Allah byagenda azanyiza n'akireeta n'akizza wali nga message ye neetuuka ng'eri clear naye ate nga takoseza nnyo bigambo bingi nnyo bipya. Ebyo byonna bifuula Quran ekitabo ekyangu. Of course tusabe nnyo Allah agitukuumira kubanga omusoso n'ogikwata neekubuukako olw'embeera ez'enjawulo. Naye oba osabye nnyo n'oteekamu gy'obudde amandaba nga kiba kisobola okukolera. Saba Allah atuyise mu Ramadhan ennaku 10 ezaali zituwemu bulungi. Nga omwezi time gujja kuba kukola ki gugwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tusimidde ddala mukadde waffe mukulu Sekale Mamza era naafe awo tetugenda beera ntusukkawo. Tukwebaliza ddala katukuleke omulemangu oba oli awo osobole okubeera nti ozuukuka obudde nga bukyali tubeere nti tukola ku ibaada endala. Abadde naffe atugobera ku Kibweza Media tukwebaza mukulu mukula Kafulu Abdurrahman abadde ku kamera okubeera nti olaba nti ekifaananyi kitambula maridadi sana. Takumira mpera abeera abatukumira tuddemu nate tusinkana programu ez'enjawulo mu budde obw'enjawulo. Segadde muganda wamu mutabani wa Musukuwa Musaakulo nagwereye amire. Programu yaffe ey'ekitone kya Qur'ani kijja beera nti kyandiika olunaku olw'enkya insha Allah biidhni Rahman naye ku ssaawa ya Zukkadaako
tujabeera tukubayitiramu amannya lisiti ani asaana okubeera nti ajja ku lunaku olw'enkya. Kijatandika ssaawa 8 oluvannyuma lw'esswala inshallah. Kati mweteeketeeke temuvaako, musule bulungi, mweraba.